Kusasira abadde ne show ngenda kwogera ku nsonga bbiri yabadde Congo nkoledde mu sati ye NRM okubalaga nti ffe tulina amaanyi era ffe tufuga eggwanga lino. Kusasira abadde ne show jo side za Sheraton basoka ne boogere biyitirivu ne kusasira nyini bambi natya kubanga bulabe bitambula ku TikTok ebitambula ku Facebook ne comment zonna bogende wa Bitex of Vale bakola press conference ng'abantu bagamba shegenda musala kusasira akoze yaki tuli mu January ayita abe NRM naye njagala mbaka kasaba noob mukitegedde emirundi mingi ntemu kyayina buwagizi n'abantu bakowa propaganda wammwe ate kusasira oswadde kubajje twasinkana ku NBS ne kugamba oti yaki Bobo wagire NRM ngo ina music omulungi people are going to come. Show yakabako ya musala. Kyokka show yakabako yagiteeka mu kinaabiro kubanga eyo kalenda erimu abantu batone 15 teziwera ne ya musala. Kyokka Sheraton ku mitwalo 10 n'emmeeza bukadde busatu abantu bajjudde kusasira go bagamba nti we NRM era abantu bamukoowa. Propaganda ow'ekikabwe ekiti abantu bamutamwa. Abannupo temukyayina waaka. Mwali mugamba nti mayinja shegenda musala mayinja shone juza abantu mwagiraba misa kisemakula mwatandika muchekera kati sho ya juza Spice Dana yafunya abantu kyokka Spice Dana ayimbira ku muhozi ne mumuyisaamu eggaali Big Eye yatandika okulanga sho mu January w'omwaka gwa 2024 n'ateekayo post twatuuka mu December Big Eye nafuna abantu batano nga kuliko abalaalo basatu abaali balunda embuzi n'abalalu bana. Kati olumutu gamba ki? Nze nabagamba mu confident with what I'm doing. Lero ntambulidde mu sati ye NRM ne era ngenda kugitambulira mu nakulama mpite mu town ndaba nkwatako. Kiche muyinza tugamba. Ebyamwe temubiwagira. Wabula bwe tugenda ku nsonga ye Congo. Kongo basalidde abaana abantu nga 2 bavubuka bali wansi wa myaka 35 babasalidde ogw'okufa. Naye ku luno sijja gamba nti mu ggwanga lya Uganda abaana ba Nuupu bakola effujjo. Kituufu aba Nuupu n'abawagisi ba Bobi Wine bavuma era bawemula naye tebali violent. Kyokka baali violent mu kusooka naye kwekalakasa kwa 2020 mu November Museveni yagamba nti ojja kusanga essaati ye NRM n'appetite ekubulo gikwatako. Okuva lwe babakangamu abaana ba Nuupu baafuna empisa era bwe wetegereza convoy ebadde egobera Kyagulanyi ng'agenda e Masaka bali mu uniform bali nga abali yate ngambe kitwaba wandiisa dda tubawane ssente buli mwezi tebalwana tebakuba basobola okuleekaana basobola kasuka obucupa naye tebali violent. Kati kidda ku bali skin oba abantu abali pro government ba palaso kuba tetuyinza government palaso si wa government tetuyinza government alien skin si wa government. Tudda ku bantu abali ku side ya government okola obubinja binja ne mukole fujjo. Nze nsobola okubuulira abaana abatambula na alien skin ti bwaba kwali buno obudde asobba pangira okugenda ebweru n'okubapangira emirimu emirala. Ninja mudogo awoli oba komanda mudogo alien skin asokufunira omulimo n'otandika okukola kubanga nga bwazenga ayawukana n'abantu abalala naawe bwagenda okwawukana naawe. Julio amaanyi g'olina n'ekifuba yesu osobola okukuuma naye sisuubira nti olina ekyamaanyi kyofunawa. Era omuntu akeera kumakya n'akusiibula n'otambula mu bubi oba mbulungi oba naggwako oba naafuna akabenje ng'alimpa omulimu ne guggwawo. So ng'ate kati bw'aba kwali asooka kufunira omulimu omulala n'oddamu eyo simanya bingatto nja kukuba ngatto nja kukuba ebbaati naaga gavubuka gatambula n'oyo Fiiki Gaza. Bavubuka mmwe mufune emirimu mukole mulaba ekibadde Congo. Aba bantu si bantu ba mundu wabula ge gabinja nga boolaba Yakuza nga boolaba Kifeesi nga boolaba Kasolo abadde bakola effujjo ku bannansi mu ggwanga. Let's go to Congo. So the Ministry of Justice in Congo is ending the life of these guys because they claim they are robbers. Look, in Africa, we pay attention, we prioritize things that are not important, and we go after things that are not really important. So these young men, this is their last day on earth because if they climb that plane, they are going to a place where they will never return. Now in Congo, they call them the Kulunas or robbers. And look, if you look at them, they are very young. They say they are between the ages of 18 and 35. Meanwhile, in the same Congo, the M23 rebels are taking over rich mineral territories where the minerals are. The rebels are overtaking that place. The government and the Ministry of Justice is not going after those people, but they are going after people that are petty theft, small theft. They are going after those people and ending their lives. But in Congo, the unemployment rate
rate is high. Poverty rate is very, very high. In fact, everything that is bad in Congo is high. Disease is high. Everything is high. They are not fighting. They are not facing those ones. They are going after these people. If you catch a robber, what must you do? You jail them. You send them to jail. You give them a sentence. If they save their sentence, they come out. In El Salvador, the Colunas over there, they are more dangerous than these people. But the government is arresting them and putting them in jail so that if they come out, they can turn a new leaf. But in Congo, they are ending their lives. Just look at this young one. And the most annoying thing is that the Amnesty International is quiet. It's quiet. Yes, now, because they'll come and take, they'll come and do things so they don't care what goes on. You know, I cannot show you the video, but what is going on in Congo is sad, is bad, and to me it is highly unacceptable. Meanwhile in Congo, the level of corruption in that country is 99%. It is unprecedented. They are not going after those greedy politicians, but they are coming after these guys. God will punish the person that brought the idea. God will punish all the politicians in that country. And to the young ones, your soul rest in peace. Bwangu Marine Time Kago osobola okugenda n'obafuna Hamu Stadium Nakivubo Hamu Fitness Center byonna facilities weziri mu kibuga Kampala Hamu tukulamusizaako ne mukano gaffe Yasini ate operation wealth creation genocide musale webale omulimo gwokoze okukulembera ekitongole ekyo bulungi bannayuganda bafunye mbaganyuddwa ku lw'obuweereza wamu ne President Museveni omulimo gwokoze okukuuma eggwanga lyaffe mukama yeebala akuwadde ekisa ekyo abanafa ba DCCU digital content creators na mumwebale nnyo nema njagala okwebasa mukwano gwange bonna wali omukwano gwange bamuyita akankwasa badelega yakulembera nema nawe nkulamusizaako era nkwagala nnyo Catherine Kusasira big up show yakoze bulungi nnyo Bobby Wine Kyagulanyi Robert Center mu ndi musanyufu abaana tebakola fujjo mwakola bulungi abaana abo kubawula kubalala omuntu katopera foot soja ngolina Kyagulanyi otambula ne uniform Ntabula uniform olimo kukola fujjo ganti abanuku bakoze batya bakoze fujjo ekyo ndoza bwanga bwe lyetaaga tusolozanye ebyobufuzi nako kuwe munakajja kutereera kubanga tusaba ebintu ebisinga baba yakusaba tojja kera ku makyasiru amaanyi na buyinza wabula olw'omwoyo wa Katonda Zakaria 10 ne Matthew 28:18 all power belongs to the Lord. Status Benz